Chichi. Twaze kumanya biri mu menu. Ebiri mu menu obimanyi. Maze kumanya gwe nani? Nze naawe. Bino obimanya biri muno. Nawe. We always learn on the job. Rome was not built in one day, so we shall get there. Togamba gosobola bikulaminga byonna omulundi gumu obimanyi. You're going to make mistakes. Nkimanyi sisobola bikulaminga naye tuteekeyo omwoyo tumanyeko ebimu. Kiki ky'otamanya? Bingi. Mwebiri ebiwera. Katulina mu pe No, this is pizzeria. Ezo pizzas ebika bingi nga bw'obirabyawo beef pizza, vegetable margarita pizza byonna weebiri. Customer bw'ajja ng'omulaga bill ng'omulaga ne sente. bwentyo. Yes, wano tuli ku Landstar. Ebbeeyi ya Landstar yes ogimanyi class ye settinga class yayo. Tetuli mu tonninnyira. Customer agenda ovaeri nga akimanyi nti no ebbeeyi bwetibwe. Iye anti nkugambye nti tetuli mu tonninnyira tuli ku Landstar. Yeekolera erinnya lyayo era omuntu agenda okugyawo ng'amanyi kyasooberawo. Kiraba. Bologone chechi. Bologonese. Ekigambo kiri bolognese. Tewasuubirako ddala Harriet. Mbadde nsuubira nti buli nnyukuta eri muno tuba tugi nyezi kiri wawa. Kati gwe mu hospitality and management twali tusoma ng'oli luddawa. Wali luddawa Harriet. Nalimu maama. Kubanga kino ekigambo bye pastas ezisookerwako nga tusoma ku Macron. Neno dda mu bolognese ojja noga abantu. Buli yangu otandise okwogera ng'omulogo bolognese. The word is bolognese. Kati tulina Arabia. Tukireke. Gira ng'okola revision. Walinga mbasajja nga tusoma. Ebintu bino ebiri very simple bwe kino banga tobimanyi. Olabika wali mbasajja oba mu mboona. Kasitoma bw'ajja muwe menu ye yekyuzingire asongeko omugambe okigenda okuleeta. Gw'ogenda okirya ng'okimwagaza gw'ogenda okirya. Bw'ajja ye n'alaba nti Land Stars Club sandwich sente zizo kweziri gwe muleke mugambe okay fine I'll bring you that. Gw'ojje olage chef. Emiwendo gijja okugiri kyomanyi kusoma twakola mathematics. Okimanyi nti customer akugamba ayagala kino olina kimunnyonnyola si bw'aba takubuuziza totawaana bw'eba bikulumye ng'ompita. Bw'eba bikulumye ng'ompita. Customer n'amulekangawo nga ye lwaki asaba kyatamanyi omuleka n'agamba nti ayagala chicken sandwich oba Land Stars Club sandwich omuntu agenda okujja ku Land Star ng'amanyi sente meka ebbeeyi gy'asuubira era nti tuli mu tonninnyira. Si buli omu nti agimanyi. Bw'aba ayagala obuyambi asobola okugamba nti kino mukitegeeza ati kubanga byonna obiraba mixed lettuce, cucumber, carrots, tomatoes. This is vegetable sandwich. Thank you. Waluzungu. Oluzungu siruma. Go back. Follow. Go back, Waluzungu. Got you. I said go back. Oh, you're welcome, ma'am, to our restaurant. You can have a look at our menu. We have the starters at the beginning and then the main course in the middle. Then at the back, we do have the desserts and drinks. Do you have plain chips? Plain chips. We do have. Do you want them with salads or without salads? With the salads. Salads. Mayonnaise or vinegar? Plain chips with the salad is how much? Eight, 5, 700. No, 12,000. Are you sure? Yes, 12,000. Are you sure? 12,000, I'm sure, ma'am. Okay, you can bring for me. Okay, anything to drink? Do you have cold stone? Yes, we do. A small one, it's how much? $800. 800. Yes. You also- 800. 800. Okay, you can bring for me. Okay, ma'am. I will be back shortly. Ate wameka. Soda wankumi 3. Olwo soda wankumi 3. Ogenda kujja basebeza ogenda okwongerako. Olabye okola bwoti sayini n'endowooza. Olina kikyamu mbadde kugamba Nze olabye onkola bwoti onkolera sayini. olina kikyamu wangambye mukazi wa luzungu Era yabadde waluzungu naye gweokoze bwoti obadde otegeeza lwaki tokoseza meni watute yaki mbadde nga nyo onkola bwoti ng'oŋŋamba lunaana. olwo lwaki oli bwoti Si gwabireese. nze mwennyini Mbadde nkutunuulira nga bambuuza price sente mmeka n'onkolera bwoti nange ne ndaba ng'agamba nti lunaana. otuusa n'okugamba mbu chipusi zaago mu bbiri Za mmeka?
Zagumu kitundu. Gumu kitundu? Sale tugenda zijja wezo. Sale tugenda zijja wa. Tulina okugatako ku lunala lw'oyogedde mbula soda. Gumu 2 simanya chips zagumu kitundu ezo tugenda zijja. Ate nawe tontiisa nnyo gwe byonna bimanyi. We learn on the job. Twakatandika ngenda kuyiga mpolampola gwe byonna bimanyi. Okay, Nyabo, Black Label wameka. Wameka Black Label. Ankaza obuuza nze ntaggula bo bimanyi. Naye fulo tuve mu bintu by'okwekazaakaza kale Black Label simumanyi wa sente mmeka. Naye ate kino kitu kyekisooka. Bwe tuba tetumanyi chips kati amazzi ojagamba ga sente mmeka. Bw'oba soda wa lunana. Amazzi ga sente mmeka. Nze nja kwekaza nzireyo mugambe nti yawuliddeko. Nani gogenda kwekaza? Ng'obadde ne menu. She came with her things off head ng'ayagala ye by'ayagala already abimanyi mu mutwe nga tayagala kubikula menu era najimulaze na Genda otetenkanye client gomanyi bw'ogenda baki. Akati nze ate omuliyo already. Madamu Gyebaliko. Kale ssebo. Naawe Gyebaliko. Kale. Bakozeeko. Bankozeeko ssebo. Kiki muzeeyi? Ani akozeeko? Kubanga omukyala akola wano mukyafu. Nalaba abakyafu. Omukazi mukyafu. Omukyafu yakola wano. Nze genda neewuunya n'okwewuunya. Kubanga balonda ba pulezidenti. Kabaka tugenda kulonda pulezidenti agenda tukiikirira. Mu butuufu omu akwata kisooka. Ne babanga atambula butambuzi nsolo z'olya nga ziŋŋonga muŋoonyi n'owulira nti yafumba emmere ajja. Ani mukazi mukyafu. Mu wotaali ennene bweti ne bateekawo omukyafu. Ate tunaakola ki? Kazi yakyafuula. Towakana gye nkula kituufu. Kati oba kamukuleetera kyakakasa. Yes. Okay, here with me is the plain chips and salads that you asked for. Thank you. Okay. But ma'am, before you begin eating, like it is the norm here, I need to clear the bill before you can do anything else. What? How much is this? It's 12,000. 15,000 chips and the soda is 2,000. You said how much plain chips with the salads? Plain chips is 15,000. Gumu kitundu. A soda is 2,000. Madam, are you okay? Who is madam? You said 12. A soda 800. Wait, please. I told you 15,000, so I need 17,000 altogether. 17,000, respectively. Chips 15 and the 2,000 for the sodas. Later, hurry up. Take your money. How much is it? Can't you count? 15. Oh. You know that's why I like you, darling. Oh, thank you so much. Oh, next time, come back again. Enjoy your meal. Swap. Echachi. Echasente. Nazibawadde gwe kachagame nsina musasula. Muwadde mmeka? Nazimuwadde dda siku mukasavuze wangambye nyabo wambalidde chips gumu kitundu soda wabbiri. Nenzitwalayo. Si kibadde oyagala? Okikoze otya kyenjagala? Nyenze customer nenzimubanja. Otya nga wamugambye? Nenzimugamba nti ebintu by'ogenda okulya bya gumu kitundu ate mbimugambye tannabirya. So that's why yekyanga mbizzaayo. Nazimpa nategeezaako okwekalakasa mbu ate biki ne mugamba gundi tontabula. So gwadde manyi tulina ssente wali badde oyogera ne tusooka ne tukutwala n'oyonja tooyi oba n'obaako by'otukolera. Kasitoma yennyini omukyala gwe wandese naye. Ye ngeze ne nzimusaba. Agenza but omanyi badde wa luzungu. But you told me you were namugamba please I want this money. Nekuba mugalo nendekana nekola bwenti bakasitoma balala ne bagenda bagamba muwala watizo. Ne mugamba nti ono ayagala kunziba. Ne bagamba mukazi mukawo ssente ze naye kuba endulu. Tije, sente ozirese nayo yono. Ate ntya? Kamera. Zibadde. Hotel tulinako kamera. Obuukiridde kasitoma n'okuba enduulu nga bw'oyogera. Linda, wano tulinawo cameras. Eriyo hotel etaliko kamera.
Ebintu bimwino bingamba prior nga sinaba like we badde ino kumbriefinga orientation nga tunaba kutandika kola tunakobanga buli ogenda mba nkubriefing kati biru kati embizo nsuddemu ngenda biwozange but I don't care kasita sente nizefunye kati sente zirese ate ngamba kamera zimanyi tunamalako you joina nene obadde oyagala sente sizibawadde gumenye mukazi obadde yechanze nagamba I'm not going to pay this money you told me simanya 800 nembuza gwe soda wolunana wali omunywedewa nemubuza around wabyo wali ogenze ka soda walunana ebadde yange naye nze ahamusasulire muyita ntya yanzaala nza muddeko jjajja wange bafanana senga wange ebyo byonna sina kye muyitako kati nze nkwate sente nsasule ye nga bwali omuntu gwe sirina bwe muyita era bagezi okoya nemugambe gwe era nazikwata bulungi batugobye kiki kyenkoze okunjako sente ze tunamalako wano nga lwaki tetumalaako olaba twakoze ogusooka n'ogwokubiri nga lwaki tetumalaako sizibawadde sente mungeri bweti chipsi ne soda gumu kasanvu tebisanga ku bbiru yange Florence Bwana Sadala ebintu binsobedde ate mpita gyompise ngambye omusajja nkubuulire omusajja yankwasiza ekifo kino kimanejinga naye olowooza nina nekemmanyimu sirina kye ninamuwadde mu bwongo wadde akati ninaaka nga nkumanyi kubanga ekisooka siggwa ategeere nnyo ensomayo ngimanyi lwate ovuma ate tesikuvuma kuba kati gwoli wange ne bwankuwadde ndiwo naye ate awo kikikayo ke tugende mu maaso emikisa wazaalibwa nakyo va ku kyemikisa Sadala va ku kyemikisa ne bakukwasa kiri ekifo nti okimanyi nga bamaneja baawedde ali ludda wanyini kyo ate dda yagenze bweru emirimu gyasinga gikolera bweru kati yagenze okudda ekifo kino nga kyatawuse ng'ebintu byonna biri ku kibaliga era yabaddeawo n'agamba oba alifuula essomero oba alifuula eddwaliro yatuse n'okuŋŋamba nti mufunire abagula naye ne mugamba nedda kino ekintu kyangu nnyo nze nja kimukolerako managing ebizinensi yeesigalewo naye sirina kyemmanyi mujjukira nkikugambye era y'ensonga lwaki nkuleese teteekanyizeeko kino osindisa asitami nze nasoma bino bitu byenasoma catering and hotel management Sadala ate ebyo wabisoma ddi naawe tekako mmimba kati nkugamba kizibu nnyo okusanga hoteri eri successful nga sigina mu mukono nkugambye hotel management nabisoma bulungi nnyo mbitegeera wabisoma obimanyi abantu abasingira hoteri zibalemye management abatamanyi cash flow zibiyebera bitya abatetegera customer care tamanyi kulanga tamanyi bakwasaganya batya ebigambo by'okufumba kati ebyo byonna byonna mbimanyi era wano abantu abasinga baneyambisa nnyo nga consultant oli ne bwabanga alina hotel nga erina ne branches buli branch erinnya Sadala olisangayo kale ate gwe neetaagira ddala era bw'oŋŋamba nti ebyo wabisoma obimanyi nzaawo nyambidde ddala kuba ekyamazima nzibadde binneesibye ng'amagezi ganneesibye ndi wano ŋŋamba oba kati tujja gitambuza bw'oba wasoma catering buli kimu okimanyi gambye bakozi kubalira kola kino kola kiri byonna mbitegeera kati ekyo kiwedde kati kyensi ŋŋenda kufuna technician kuba efumire eryo ddyo lyayononeka bw'otuuka munda awo dijjula kujja buzi eyo time bomb ate lwaki waya zonna ziri kungulu oba abasajja babikolanga batya era kaakati njaga funa technician muleeta atereezeemu by'amasanyalaze tamanyi nasooka kuba kamyufu nze nga twabba masanyalaze nga ndi kamyufu kirira ekatwe kujjukira genda ku kinyolo genda nabisaalu nkere okyabikola ku mubaraka nga bonna nze mbagabira amasanyalaze nagagawalira amasanyalaze ate kakati bwe kiba nga kyekyo akiwedde wano era naye lwakuba sokolinde oyogedde ku byakubba wano si byakubba anti kati labayo nze abanene benkolagana nabo mu byamasanyalaze bayitira ogenda gafumbako mugoote security light zonna nga zisulako naye nga tosasula lindako naawe konga ekyo kinteere awo bizinensi ewedde gwekyo kinteere awo kiwedde soga osobola okutambuza hoteri enene bweti nga amasanyalaze gonna osasula masasule oba ofunirawo kati awo ge magezi ge twagala wajjukira nasooka nenkwata ebintu byonna byonna abantu bye bakozesa mu mbeera ya bulijjo
nembisoma kati amasanyalaze ebyo plumbing ebyo mbo mazzi n'amazzi nago gasobola kati osobola okusasulira amazzi hoteri gekola gwe ate bw'oyogera ku bintu bwe bityo akati nzo nnina abaana basiimuule bayoze ebintu bakasitoma banaabe biyugo byere byonjo toilets ziflashinge ngago n'ogasasula gwezo kindekere abasajja tebasasula mazzi n'amasanyalaze biyitira mu nkukutu nkugenda hoteri era nga gw'obikolako nannyiniyo kati alinde bulinzi kulaba nga akawunti buli lunaku kuteekako butesise kitwagala buli lunaku asanyuki amanye nti tondyamu olukwe muganda wange kyagala ekifo kino nga bw'okisanze tukyongereko bwongezi so si kukikola ki nze nyamba besitegeera naye kakati gwe kyaliwanga ate ekyo kiwedde kati kyensigazza ng'era bw'okiraba okuva kuli paka eri wansi tosobola kikolamu nga tolina security kati ate abo mbalina nina kampuni nakolako musalasini kati ngwe nkolayo nendabanga abasajja bafuna sente security companies zikola sente ngenda ogenda mu seculiko neŋŋamba kati kankole yange ba Arrow Boys wabawulirako ebyo kampuni ffe twagitandika kati nentandika ekyange nina kampuni ya security ezo private companies zikola sente kati nze mbakulira bagenda batupangisa sente mmeka ekyo kiriki tugenda kikolako kubya seculiko mwendi era oyagala kunkola ki ofa gye ngenda okuwa nga bonus supervising ekifo gwe kubanga nina okutegeera amasanyalaze gagenda gatya taala kyesiibyeko amazzi awatonya wawatiiriika wawadiidiira ebintu bwe bityo kati gwe naye mukama katonda ddala bw'obanga oyogera bw'otyo nga buli kimu ogenda kikwasaganya nga bw'okyogera saagala onkubise gwe sirika saagala biri bye twalimu ebyekivubuka kati gwe kakkana hoteri tugiri mumakatimu tugenda gimanejinga okakasa tugenda gimanejinga muganda wange weebale onzije kaguwa abantu linnya sadala livuga ogirabye naye ogiraba agenda gifuula somero yalowoozezza bingi oba ddwaliro oba ssomero oba ngitunde omutaka anti kati olwo nkulumbi eno gy'oli ate kiraya nti atubuuzaako ono muganda wange mbadde nze mukujulira naye anyumira ebyambalo era nno kuva buto nkwagadde nyambala bwekyo nze nkwagadde bwe njagala omuntu mwagalira oliriwa ndi mumakindi omusebe kyekyo kwantudde bwenti nga nsika feesi makindi ena asuza abantu akuŋŋaanya makindi asuza abanene abantu bange muli abakola mu gavumenti muli abakola mu banka muli abakola ejaawe muli abasereebu bonna bonna omwo kati noono gyava nkwagadde naffe tuli wano tukola mirimu kintu tukikutte mwebale kola omusajja ono akola kuva eri paka eri wansi nze seeganya mwebale kola naye mbadde omukulu ono muleese nga njagala tutandika okukola naye era akolere wano tukole ffenna mukulu tolina kyogenda kukolawo kikyagenda okusobola okukola weegenderezanga nnyo abo bamusiba mataayaabo talina kyayinza kukola kweganya bweganya mirimu talina kyayinza kukola mubuulire kati kutandika kukoza kusimaya balansinga sente zataakoze ayera wataddugala abuuza abataakoze nga weebali talina kyagenda kukola mukulu tutegeera omusajja tukwasa woteri ye